nti gye buvuddeko waliwo omuntu gw'atatuukiriza mannya eyeesitula okuva e Kampala okutuuka e Kakumiro mu disitulikiti gy'asibuka. Ono yagikuba obubaka bwe yali atwalidde omu ku booluganda lwe ng'amusaba alabule Ssaabaminisita yeesonyiwa olutalo lwaliko olw'okulwanyisa obulyake mu woofiisi ya Ssaabaminisita. N'atuuka eri n'amugamba ekindeese oli mukwano gwange twasoba ffenna e Makerere naye Buganda waayagala ki? N'amugamba oyo kyayagala ayagala saavisi. Ekyokubiri kankubuli yansibako ng'akyali kansala ku disitulikiti nga ndinabizi coordinator. Paka lwe yannyambako ne tusasula ssente za gavumenti. Wabula Nabbanja agamba nti abantu nga bano tebasobola kumujja ku mulamwa kubanga ye kyayagala bwe buweereza obulungi okutuuka mu bantu. Nze sina kyembaagalako kyembaagaza kukola mirimu mingi. Era njagala kukola olukiiko awo ku ofiisi yaffe ya Prime Minister ndabe ng'abantu badda mu nteeko. Nze sina muntu gwe noonya, nze noonya saavisi abantu baffe bannayuganda bafune kyokka. Kyokka Nabbanja ensonga zino tannaziroopa mu baabuyinza. Wiiki ewedde n'aliko ebintu omuli emmere n'ebyokwebikka byeyagana okuwa abantu b'e Kasasiro omutindo omubi. Ono atubuulira nti newankubadde yasaba omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ye okunoonyereza ku baagula ebintu bino teyamatidde alipoota eyamuweereddwa. Baani abasapulayiza ebintu ebyo? Ani avunaanyizibwa yakola ensobi zino naba? Ani atakola due diligence? Odita kyali akirimu kino kubanga nga tonnateeka mu sitoowa odita asooka kola ki? Okwekenneenya n'okuverifayiga. Byali bya ssente mmeka? Baaligula ddi? Kati nampeereza ripooti yesterday. Ripooti nagirabye n'ensibe ya satisfied. Nabbanja kati aliko ebitongole bya gavumenti ebirala byalagidde okwongera okunoonyereza ku nsonga eno. Mpandiika nga mpandiikira abakulu b'embagambo, ofiisi ya IGP, ofiisi ya Nakalema, ya anti-corruption ne police.